no ranking abanno oba wale the Bobby sina ranking ako omuntu yenna si ranking zeko because okuranking omukingo gambo no yasokoli yaddako ndedda sina ranking ako omuntu yenna bwe ngamba nti gundi abaddewo ebbanga tono okusinga nze basi mu rankings bajja sinjogedde ekituufu nti ono ye mu industry musinga ki obukulu and it's very plain ensi yonna ekiraba nti mbera siku rankings not at all bwemba wa ku ranking nalibadde ne listing nga bebe bwaba nayo you know ekyo kyempita oku ranking but no I feel like buli omu aina level kwali and that's okay si kintu kya kuyomberamu kati kugamba tebakutegedde about what did you exactly say? I think tebantegedde then sometimes olusi mbadde mu industry for a while wali ekintu kyenzudde mu ba artist mu industry yaffe nga bweri bw'oyogera ku buzito bwo buli omu bw'amanyi buli omu anyiiga naye ng'ekituufu bakola ki bakimanyi naye tebagala okole ki okyogereko because bw'oyogera ku buzito bwo omuntu agenda mutu agamba kumbe ono tali wakabi bulijjo you know kubanga gw'oyogedde ku kiki ekyakabi but tekirina kututiisa kirina kutuwa maanyi okuddamu okukola nti omwana akivize kino nakiri nange kanyongeremu amaanyi ngenda kola ki ngenda tuuka tekirina kuba nti no somebody has attacked you oba biki nedda si bwe kirina okubeera it should inspire you to work harder. Omaze emyaka emeka mu industry? Natandika mu Blue 3 yali 2005 nakati 3 yes 2003 abakavali nga mutanda 2003 yali Coca-Cola Real Stars nenzira ku somero after Real Stars that Pop Stars yali 2008 awo wetwakolera ki lindako 2003 yali Real Stars 2005 yali Pop Stars so I've been professional since 2005 nakati ekirungi ono yajja na Coca-Cola yes ne Winnie Nwagi yajja na Coca-Cola yes twayitamu eyo training kati awo ziringeze enkana emipiira naye Winnie Nwagi yali 210 kitegeeza yes yali later awo wamuweredde ranka nti gwe yajja luvannyuma simuwadde ranka njogedde just ekiriwo kubanga owamawulire yambuuza Winnie Nwagi omulowoozaako ki naye nga Winnie Nwagi kituufu wakabi naye ng'ate mu industry muto kunze kati mu industry no gy'okoma okugibeeramu ebbanga ddene gy'okoma ofuuka omunene bwe kiri mweno level gye nnyimiriddeko so nze simanyi anybody out there ndiye nga bwalowooza naye nze nga bwendi tutulina ba big 3 because babaddewo industry no bagizimba tubawa respect kubanga bakoze eki babaddewo n'abakyala kyekimu ba Juliana ba Irene tubawa respect olwa longevity nti abaddewo ebbanga ddene yes kakivula banange kyekimu bonsanga mu industry there's that respect that you need to accord nti gundi nakoze eki namusanzewo si kubanga oba yasinga oba kiki naye nga brand ye eba more established okusinga eyo yes ekitegeeza Juliana na Irene nambiro bakooneramu nti kyekyo definitely respect yabanji bawo ate ba Catherine kusasira ni namatofu just because tetuli mu industry yemu nenga respect yebeera wa tetuli mu tetuli mu category yemu nenga okubawa respect yabwe nti abaddewe banga mumusanga mbanjanja mu respect yes katuyagala kati gwe nga ba Juliana bakusanga respect oyagala Winnie Nwagi yakuwa respect kikaki ne bw'otajimpa nze mmanyi kyemmanyi okitegeera seetaaga gwe kundaga nti ndi wakabi nze mmanyi ndi wakabi kimala because sometimes we dependinga ku muntu mbu yakulaga obwakabi bwakuwa respect oyinza obutakifuna ate n'onyiigira bwerere naye bw'oba nga gwe wemanyi obuzito bwo kyekisingira ddala okubanga nze mmanyi I know where I am seetaaga muntu kumbuulira kitegeera bwe nina okubeera ne bwe siri ye ne bwatampa respect siina buzibu teyina kyennyongera kuba kyenzijjako yagambye singa tolekera okuba rankinga gwe nga ki akagambanga nze mulabulabuzi saagala siggwa tusalirawo buli omu alina obuzito bwe buli omu yeemanya amaanyi nkuwa respect naye nvaako nzito ndakinga toddagamu I understand naze munaye nze sisitya siina kyentya ku bantu okitegeera ndowooza mwenna muze mukiraba bwe mba nga nze okwogera gundi status yange kikuyisa bubi gundi sina bwe nkuyamba okitegeera nze bwe ntula ne ngamba nti wakati nga gwe oli ow'amawulire n'oga nti nze mbadde wano 20 years Douglas yansangawo oba maybe Kafuko yansangawo okitegeera bonna bansangawo mazemu emyaka 22 okitegeera teye nade bampa respect exactly kati ye bwakijjamu olutalo oba tolina kyogenda kukola because kyewayogedde kibadde kituufu kyekyo kyokka oba abantu batya nnyo buti
oba kyekyo manyi oluusi bw'oyogera obuzibu bwo oyambula banno okitegeera banno ne bamulaba nti kumbe bulijjo okitegeera kati I think that is the problem but ate nze kye nayogedde sikiraba mu buzibu yadde